Abazirwanako Nakasongola, Luwero ne Nakaseke bakanyiza awatali kwekutula mu nti bakuwagira President Museveni mu kalulu k'omwaka ogujja. Bano okuli Aloysius Nzeyimana, Nakityo Jane, Joyce Mukamutese n'abalala betusanze ku kitebe kya disitulikiti Luwero bategeezezza nti basazeewo okuwagira mulwanyi munnaabwe okusobola okukuuma emirembe gye balwanirira. Kuba emmundu naye twavaayo olw'ebizibu ebitali bimu nga tetufunye nnamba, naye okuva ku olwo emyaka gino gyonna gye twakamala tewali n'ekikumi ekyali kituweereddwa. Naye era tetuyambiddwa olw'ensonga nti tetulina we tubadde tukola ki tugerera, era kati tusaba gavumenti etulowoozeeko. Kyokka basabye President Museveni era mulwanyi munnaabwe okubajjukira olw'embeera gye bayitamu ng'abamu baakutukako emikono amagolo n'abalala baagongobala ng'embeera mwe bawangaalira yennyamiza. Tubadde tufunye ebizibu bingi naye twagala atuwa akasiimo naddala Greater Luweero. Ssentebe wa NRM Luweero Sam Muchana yeeyamye okuyamba abantu bano okutuuka ku bekikwatako okumanya lwaki tebannafuna nsimbi zaabwe. Ndowooza nti bajja bigoberera naye nga nina abakulu b'engenda okwebuuzaako abaneegasseko olunaku olwaleero omuli General Mukasa nina mwebuuzaako tulabe engeri ensonga eno gye tugenda ogigonjoola. Ate ng'olusoma lwa ttaamu ey'okusatu lutandika ku bbalaza, aba Rotary Club ey'Ekira badduukiridde abaana abataliiko mwasirizi abajjajja Flora Happy Children's Home Ekira n'ebikozesebwa eby'enjawulo nga bakulembeddwa Pulezidenti waabwe Engineer James Joloba n'akwasaganya emirimu Medi Lutaya babawadde ebitabo akawunga, ebijanjaalo, sukaali n'ebikozesebwa ebirala. Ng'abaana bagenda okutandika okusoma naye nga tebalina ebitabo. Ne tukubira Omulanga Club abantu ne bawaayo kyonna kye balina okulaba nti tufuna ebintu bye batusaba. Joloba agamba nti okuva nannyini maka gano Florence Nakimbugwe yafa emyezi 3 egiyise balina obwetaavu. Nga ba Rotarians okuyamba tuliwo okuyamba tekitegeeza nti tulina nnyo naye kuba mutima. Miri Basemera omu ku baana jjajja Flora be yayolanga kati yalabirira banne agamba nti bawerera ddala 5 mu 3 era yeebazizza aba Rotary olw'okubadduukirira n'asaba n'ebitongole ebirala ebirina obusobozi okubayamba. N'obuzibu tuddukira aba Rotary Club y'Ekira era banaffe batudduukirira tebatusuuliridde batuyamba ever since lwe bategeera jjajja. Akwasaganya emirimu mu Rotary Medi Lutaya asuubiza okwongera okubasakira. Bannamikago bonna ababiina b'enakyewa buli omu n'abantu kinoomu alina kyasobola okukwatira ku maka gano. Rotary Club y'Ekira bwegezaako tukwatirako mu mbeera yaffe eya Rotary eyamba twetaaga n'abantu abalabirira abaana bano. Ate Katikkiro w'ekika ky'Ente Yusuf Mukasa Muwaire asabye bazzukulu be okuweerera abaana okulaba nga bafuuka ab'omugaso mu ggwanga. Ebisobola okubayamba okubeera nga beekozesa musomesa job makers. Ennaku zino tuli ba job seekers tunoonya mirimu naye tekikyalimu. Bino Katikkiro abyogedde asisinkanye bazzukulu be mu maka g'Omutaka Ssaalongo Nagawonye Lwasa Christopher ow'Omutuba Kasaali Eggobero mu disitulikiti ey'e Wakiso asabye abazzukulu okukolera awamu okulaba nga bazimba ekika. Bannaffe abayamba bajjabwe kubanga simanya bamumanyi nti waliwo ekizibu kinene nnyo ggwe ng'olina akatebe akeeru nga kano nga ekitundu ky'olimu tebakalina. Omutaka Lwasa yeebazizza abazzukulu abajjumbidde enteekateeka eno. Obuvunaanyizibwa nga tukuuma ennimiro yaffe n'Ennamulonde nga tuzza ebika byaffe 56 byonna ebikola Obwakabaka. Ne bassentebe b'ebyalo mu munisipali y'e Nakawa beekokodde abamu ku bakulembeze abaifudde ekyesirikidde ku nsonga ezinyigiriza abatuuze baabwe. Bano okuva mu byalo eby'enjawulo okuli owa zooni ey'okusatu Mutungo Ssengendo Kisitu Stanley, owa zooni ey'e11 Ekitintale David Wasiye n'abalala basinzidde mu lukiiko lwe batuuzizza embuya. Tetugenda kusobola kufuna, nze ntera kugiyita keeki ya bitundu byaffe, tetugenda kubifuna. Bano era balabudde abatuuze okwewala okunoonya abakulembeze abeenoonyeza ebyabwe. Tufiirwa abakulembeze abaki abalungi basabo ne bannyabo
tuleme kuba na kusuutiriza ng'ekituufu ku mutima tetukiina. Olukiiko lwetabiddwamu Bamaseeka era obubaka bwabwe bubasomeddwa Sheikh Musa Mutyaba ng'ono avumiridde obunanfuusa obususse mu bakulembeze. Abantu basula batambula basaba twegendereze naddala okukuuma akalulu kaffe.